Yes, come. Jiwange mugenda muzika, mugenda mugala kwa kataka mama nze jiwange. Omwana wange. Jiwange jaideni auntie uncle. Ekimuli ekyo kiveewo. Mama, wandi mujjeyo bano. Tugenda kusaba ku mpapula 269 mu bitabo ebyokusaba ebigambo by'okuziika. Omuntu azaalibwa omukazi abeera mulamu akaseera katono era ajjula kutegana, aloka era asalibwa ng'omuddo, abulanga ekisiikirize so tabeera mu kifo kimu. Wakati mu bulamu tuli mu kufa, tunaddukira eryani okutubeera? Wabula eri gwe ayi Mukama alina obusungu obw'ensonga olw'ebibi byaffe. Naye ayi Mukama Katonda omutukuvu ennyo era asinga bonna obuyinza, ayi omulokozi omutukuvu era asinga bonna ekisa, totuwaayo mu bulumi obungi obw'okufa okutakoma. Gwe omanyi Mukama ebyama eby'omutima gwaffe, toziba matuugo ag'ekisa olw'okusaba kwaffe, naye otusaasire Mukama omutukuvu ennyo, ayi Katonda asinga bonna obuyinza, ayi omulokozi omutukuvu alina okusaasira, gwe omulamuzi omulungi ow'emirembe n'emirembe. Entuuko zaffe bwe zirituuka ez'okufa, totuleka kuva mu mukono gwo olw'obulamu bwonna obw'okufa. Nayimba oluyimba amaze omulimu gwe abaana batu babateekayo mu ntaana. Amaze omulimu gwe
ayagadde olw'ekisa kye okutwala obulamu bw'omuddu we ono Christopher n'omuzaana we Cindy n'abakka n'esibambi ekibaddeeko omubiri gwe mu ttaka mu ttaka effumuvu katusuubira nga tetubuusabuusa era nga tutegeerera ddala nga tulirawo okutuukira eri obulamu bw'obutakoma kwa mukama waffe Yesu Kristo aliwanisa emibiri egy'ekitiibwa n'okugikwala n'emibiri egy'ekitiibwa ng'amaanyi g'amaanyi bwe gali agalimujemuluka awulira eddoboozi ab'esayidi eno temukasuka abafiira mukama waabwe waawo kusanwa leero ayi mukama otuddiremu ayi kristo otuddiremu taffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje byayagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu otuwe emmere yaffe eya leero otusonyiwa okwonoona kwaffe nga ffe tusonyiwa abatwonoona otwala mu kutemebwa n'otokola eby'obubi basabe obuulizi kukulembera musaala eyo temukasuka bimuli mugenda kuziika mulindeeko babambi tumale okusaba mulindeeko nga tumale osaba muteekeyo bulungi ina mugenda kuziika katusabe ayi katonda yessa byonna ebyo kyabo bafiira wano mukama waffe kyoli baba balamu era ebyo kyabo bwe bajja kyoli omwemutukuvu okuva mu nsi muno okugenda mu ggulu taata omulungi omwesigwa gibeera buuli awo naawe nga gisanyuka tukwebaza nnyo kubanga oyagadde okukola oluganda wano mukama kola okola mu nnaku zaabwe ez'ensi eno ey'ebibi tukwegayirira kabaka bakabaka eyabalonda mukwano kaffe bawayo gy'oli obwakabaka bwo wamu nabo banateekanika mukama bano abafudde era nga bakkiriza n'amazima erinnya ly'ettukuvu tulyoke tufune essanyu lyabwe erituukirira litabulako ery'omubiri n'ery'omwoyo ku kitiibwa kye kitakuuma kitagwawo wa Yesu Kristo mukama waffe amiina ayi katonda ow'okusaasira naye wa mukama waffe Yesu Kristo obulamu ngabulira mwoyo na buli akkiriza oyo aliba mulamu newankubadde ng'afudde na buli mulamu amukkiriza kyabadde kinene kibalema okupulaninga. He had a lot of space. Kyabalemye okuteekateeka. Ababadde wano bakoze bintu kavuyo kati ng'abaziiko omu. Ani abagambye kubeerawo paka. Kale abamu mukomaawo tusaba close family yebeesembera abasigadde katubeere n'emirembe tukomaawo mpola mpola.
famire egudde ku kizibu nga kino kikirabanga omwana gwe naddala omulenga n'omuwala bombi n'abaana baabwe. Abamaze tugende bali basobola oyitawo mubawe kubo bagende. Mugenda mugala kwa kataka mama nze jiji wange omwana